Kino kyekyalo Nsujjumpolwe ekisangibwa mu muluka gw'Ekiringente mu ggombolola y'e Muduuma Empigi mu ssaza lya Kabaka Mawokota. Abatuuze gye basula ku Tebuukye ng'eyabulira ow'olugambo olw'akasasiro ekitongole kitwa Kampala ekya Kampala Capital City Authority gwe kitandise okubayira mu kitundu. Muno muwala batugamba nti batuleetedde obugagga obwerere. Ne ku makya tuggyeemu abaana babiri ne tubaziika ebbali. Oboolaba obulwadde obuyiti abaana bakazi babajjamu. Bwana butonyi babusula mbuveera. Katuba baleeta bugagga, lwaki buno bugagga bwe baleeta wakibo tebabuteeka wabwe ne babugabana? Kuba nsubira bangi. Abatuuze batututte mu lutobazi olutandise okuyibwa mu kasasiro lwe bagamba nti mwe bakima amazzi era olutobazi luno luyira ddala ku nnyanja Nalubaale. Nti eno Nsujjumpolwe oba Kiringende temuli national water. Gano amazzi ge tunywa. Tusimye zibbowa, tusimye mazzi ga mu ttaka, tusena ku kitobazi mayanja. Oleeta kasasiro bwe baravunda akenenukamu amazzi gago gagenda kukenenuka nga gagenda mu gano gagende mu underground water gwe tunywa gwe tusimye mu borehole zigaga wano wonna ntobazi wano wonna we tuli kiyanja wano wonna okiwulya wanene. Bano bagamba nti ettaka lino liri ku mayiro 9 erya Buganda gavumenti lyekyalemedde era ng'ebbanga lyonna libadde likuumibwa ekitongole kya gavumenti ekitwala ebibira ki National Forest Authority nga beewuunya ate omuntu okulifunako ekyapa. Abazungu bakwini abatukwasa obwetwaze ebibira bino ebaali babikuuma nga bali ne Sir Edward. Era mukemabega nze bajja gye bayogeranga baga nti linedde mayiro 9. Naye kati okulaba nga oli ayinako ebyapa n'aga nti ayinako yiika 2 nti ate 2.5 nti ate 6. Abatuuze bakolokose minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye olw'enteekateeka z'akulembeddemu okuyiwa kasasiro mu kitundu kyabwe kyabagamba nti si kya bwenkanya. Mwami Kyofa Togabye minisita oyogera nnyo tukulaba oyogera nnyo naye bino byokola biririgo tukugamba nti byokola olwayo minisita Kyofa Togabye tetujja bikkiriza kuba bayogera nnyo noyogera neweefuula omuntu akolera mu ssemateeka w'eggwanga lino. Bano basabye omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga zaabwe kubanga obutonde bw'ensi bugenda kutyoboolebwa. Olutobazi luno lugabira ebyalo okuva wano okudda mayanja gyakoma. Kitegeeza singa bwe wano kasasiro ajja kuleeta obulwadde bukwata abantu nga kolera bw'omuwulira. Wano kino ekifo ffe abasula eri twasima nga amazzi gaffe tuganywa eno waggulu tetulina amazzi naye ate bwe tunywa otuzzi waleese kasasiro n'ayiwa. Okusinziira kansala w'omuluka gw'Ekiringente ku disitulikiti Empigi John Busuulwa bo ng'abakulembeze tebeebuuzibwako ku nsonga eno. Busuulwa agamba nti waliwo obulyake obugenda mu maaso mu gavumenti nga yeewuunya gavumenti okweguza ettaka lyayo. Obiwe ssente kubanga lwaki olowooza ndi gavumenti ali yeguzizza kuba ya gavumenti kesi ya gavumenti na wano wa gavumenti katwebuuza gavumenti ya Sudani gavumenti ya gavumenti kesi si ya gavumenti ettaka lino ya gavumenti kati gavumenti yeguzizza gavumenti ani bawadde ssente oyo ku gavumenti ate. Ssentebe w'ekyalo kino Mariam Namukwaya agamba nti obulyake buli munda mu gavumenti era asabye omukulembeze w'eggwanga okwekenneenya ebitongole bye. Ono agamba nti abaanyaga ettaka lino ne baliguza KCCA baali bamuwa ssente z'ekijja mu miro n'eyiika 3 ez'ettaka abakakase nti be bannannyini ttaka lino wabula n'agaana era wano alina bakulembeze banne baalumiriza okwetaba mu nsonga eno. Akasente ako ke nali simanyi nti oba kammeka ne mbaganza ebyo sibikola ku myaka gyange. Mbumba sayiningire okukakasa nti ebyapa byabwe ne mbaganza nze okuva edda nedda simenti kuno kuliko ayinako ebyapa awo embiranye bwevudde niko okuyisaawo ebyabwe abandyamu olukwe ne balundyamu naddaki yamaani wange ero sittu. Ono agamba nti amafuta agateekebwateekebwa gandidibagibwa n'enteekateeka yonna n'efa olw'emivuyo ku ttaka eririraanye amafuta ge gagenda okusengejjezebwa. Kasasiro ono yasinga amafuta gali enkulaakulana era bineegattika bitya ng'ono kasasiro ali wano n'amafuta nga gali wali kuba gali kumpi gagenda kubeera kumpi nnyo wali ne pipeline egenda kuyita wano kati bano oba bategetinga ekyo kya pipeline babasasule awo tetumanyi. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye azenga akyogera lunye nti bagenda kutuula ne bekikwatako ensonga bazittaanye. Richard Mwanje, BBS Telefayina. Oti ebyo nno nga bikyali bityo kakati abakulembeze okuva ku bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo bakyomedde akakiiko k'ebyokulonda